Abatuuze mu muluka gw'Ekiringo mu ggombolola y'Engogwe mu disitulikiti y'e Buyikwe balaajanidde ssentebe waabwe James Mbalule okubayamba okubatindira omugga Seffunsi oguyita mu kibira Sisita nga gwe gubagatta n'omwalo gwa Ssenyi ogumu ku gusinga obunene mu disitulikiti eno, nga bano ekisinga okubeeraliikiriza nti amazzi gaakulukusa ebimu ku bigoma ssaawa eno tebalina bwe bayisa mmotoka. Okusinziira ku batuuze omuli ababbodaboda n'abasuubuzi balomboza ennaku gye bayitamu naddala mu biseera eby'enkuba ekintu ekisannyalaza emirimu gyabwe. Muze enkuba ekoze eki ng'ekeereddemuko naye tuyita mu mazzi, tuyita mu tuwa ebigo, tukola tutya abakyala beeyambula engoye ne batangula gundi engoye lwesibira mu gundi naye twalonda batufaako. Twemulugunya ku mugga guno olw'embeera gye gulimu nti essaawa yonna gusobola okuvaako obulabe abantu baffe okufiira obulamu bwabwe. Njagala okukola olutindo batukola olutindo wano tuwalukira ekitwagala oluguudo olukole kyetuterere tukavalinga wano ebyamaguzi okuva Ngogwe Ssenyi Ngogwe. Kyokka kansala w'abavubuka mu ggombolola eno Christopher Seruyange agamba nti abatuuze baabwe balimi abatakyasobola kutwala byamaguzi byabwe mu katale Ssenyi, kyokka omulimu guno tebasobola gukola bokka ng'abakulembeze b'eggombolola. Ekitundu kyaffe kino abantu abasinga balimi era ebyamaguzi byabwe babitwala mu katale ak'e Ssenyi. Lino lyekkuba eddene ligatta omuluka guno mu katale ak'e Ssenyi. Naye kyewuunyisa mukadde kane muno katakyasobola kuyita. Kitegeeza nti abantu baffe bangi tebakyasobola kusoboka kuva mu luka guno okugenda mu katale, bagenda kufiirayo obwavu, bagenda kufiira n'endwadde ezitalizimu kubanga era bano we bayita okugenda okutuuka okufuna saaviisi ez'enjawulo. N'ekyo ffe ng'eggombolola olukiiko lwe tukiikamu tetulina busobozi bukola mu mugga guno. Eggombolola y'Engogwe yeevunaanyizibwa butereevu ku luguudo luno era tusobodde okutuukirira ssentebe w'eggombolola lino James Mbalule n'ategeeza nti ekkubo lino kituufu baalirima naye eky'okutinda omugga kikyali kizibu nnyo. Eryo twalizizza mu budget tugira nga tusuubira natufunye ssente tugenda kulirima omwaka gw'ebyensimbi guno gwe twatandise n'omwezi guno ogw'omusanvu. Naye mu kkubo eryo waliwo okusomooza okw'amaanyi nga kuli ku mugga oguyitibwa Seffunsi. Seffunsi omugga ogwo munene nnyo. Okusinziira ku ssente ze tufuna ng'eggombolola ez'okulima amakubo tetusobola kwaŋŋanga mugga ogwo. N'olwekyo kife ng'eggombolola kye tukoze kwe kulaba nti tukwatagana ne disitulikiti ya Buyikwe tusobole okulaba nga ebaako engeri gyeyambako okulaba nga omugga ogwo gukolebwa. Mu ngeri y'emu ategeezezza nga bwe bagenda okukwatira wamu ne disitulikiti n'abatuuze beekolemu omulimu batinde omugga guno. Wakati mu byonna disitulikiti nga yegasse wamu era nga ne inginiya naye nga yabadde mu meeting bakkiriza okutuwa ettipa awamu n'amafuta tukwasaganyiza wamu ne community tulabe ng'omugga ogwo tugukola kubanga omugga munene nnyo ate ng'omugga ogwo guyisa abantu bangi nnyo. Kinajjukirwa nti enguudo nnyingi zaayonooneka mu biseera by'enkuba eyafudde emba gye buvuddeko ng'emigga mingi gyakulukusa ebigoma, kyokka olwa COVID-19 bagamba nti disitulikiti kw'ossa n'eggombolola tebirina nsimbi. Disitulikiti ya Buyikwe naffe ng'aba local governments tetulina ssente olwa COVID yona yajja. Gavumenti teyasobola kutuwa ssente za quotas 2. N'olwekyo kaakati tuli mu mbeera ey'obwavu ennyo. Bwire Livingstone, Kawesi Prosper, Top TV, Akookya.